anti batoga tuyingira mwaka Indican Entertainment Limited n'Omutaka Uganda bagamba to omusajja ofuuka mutemu bota abasajja ofuuka awambye ate bota buli omu omanyi ndi ofuuka musambwa ofuukira ddala Katonda wa ku nsi kuno nani kindi misambwa n'otandika oyita ba Katonda oli watta omuntu omu bagamba oyo mutemu bwata abantu bangi bagamba babo oyo musajja yawamba abameyita n'abasaabalwanyi bamaze okutta abantu abangi bagamba naye ate botta abangi ennyo abantu bakufuula ki ofuuka Katonda Katonda k'oku nsi kuno badakyali ebweru baba Omutaka atandika contracts yetandika baba luya mu kibanda kitokota ntuyingira 221 onaawulira yes loda abaana abamaaso ne zireeta muzigo ajja waliwo ajja ekyali ku ntandikwa ze zino nno firimu ze baagamba abaana balabe ne babagamba ero ogisanga togiyitangako Omutaka ke yagituddemu muzigo agenda ne zireeta kisepeewo ekyali ku ntandikwa katandika butandika baba muzigo agenda zireese kisepeewo abantu bonna batambula naye ng'emirimu gye bafunye ogimanyi baba ekyali ku ntandikwa contracts buli muntu alina omulimu bawadde abantu emirimu miyitirivu nnyo tawuni yonna ekibuga kyonna abantu balina emirimu naye nga mirimu ki kati mukulu mbumboolo ki ekyali ku ntandikwa contracts ISP Uganda yesa kitokote baterogaki oyagala nze abantu batabuse kuno mwaka guna muzibu balumba bambadde byamajje nga bali muleeya balumba bambadde byamajje oba noonya muzigo kali muzigo n'amala akumanya onoonya mumala gatunoonya muzigo n'amala akutegeera kali smart baagabidde abantu emirimu egy'enjawulo naye nga ne babagambye okutta ate nabo batemu bizinesi nzibu oli naakutuma nga ne gwakutumye okutta baaba ate naye mutemu n'okusinga ggwe tutandise ne babadde emirimu egy'enjawulo naye ginaggwa balina babadde emirimu egy'enjawulo naye nga ne babatumyeko ku mirimu ate nabo batemu bannaabwe muzigo y'omu ku babaddeyo emiribaaba be batadde mu contract batibwe muzigo erinnya lyange tompita muzigo bebamu ku be babadde emirimu batibwe naye bagabaaba kali smart basajja balaba kena mu yafesi basibye ebikalu gwe kati kopa tozaala wange omuntu gwe badde mulimu kutta wabaze duka muzigo n'agaana jakukiriza muzigo n'agaana muzigo ova ku muntu gwe batumye akutte ne bw'ogaana otya nga yazze ku mulimu baŋŋambye kukutta nga naye bulijjo butta abalala ani agabye emirimu egy'okutta ate abatemu ekyali ku ntandikwa firimu tutandise n'abatemu ab'enjawulo bonna nga basasuddwa ate okutta abatemu abalala abatemu ab'enjawulo basasuddwa batte abatemu abalala tutandika butandika n'entandika n'Omutaka Uganda paaka ise contracts Kaitem Productions ISP Uganda mpuliriza n'obwegendereza muvubuka bagenda kutta nkimanyi ani ono tulina mukwano gwaffe gwe tugatta nze naawe mpulira koleki amulabudde amugende bakutadde ku lukalala okuttibwa olengera akakubo kkono nti ye kayingire
bw'omanya nti baagala kutta ate nga n'omulala ategedde n'atandika okulabula ofuna eweekweka naawe onoonya eweekweka. Kati Juma Lubya bamugamba timusemyekozo kutaasa bulamu bwe. Juma Erubya ntuuse wano oŋŋambye oluwa kopa Juma ekyasi bulijjo obwongo bwa Juma bujjudde empuuta yonna neeyiika. Juma yafa ate n'amaze okutta Juma nga naye kiki kino omala okutta nga naawe kontrakiti eyiyo efulumye ate kasita efuluma omanya tabweze tulakiti eyiyo kasita efuluma omanya eyakwala esiridde kasita kontrakiti eyiyo efuluma. Aye saagala ogiregira ogambe mwade simanyi abaana b'ezziiru nange ndi weeru byakutta namweyambulira kasita kontrakiti yefuluma naye tosula ananga katandi kalina Omutaka Uganda kitukute kitukuta bano bakuba oba oli mukyala tebibakwatako kasita kontrakita yefuluma baba tokeesa bwe bagamba nti gwaddako ne bw'okola otya ne bw'onnyonnyola tosobola kuwona ekyali ku ntandikwa era nga tegenda masa n'entandikwa eri n'Omutaka Uganda katandika bakeeta contracts mu nnyumba erubya tudde eno nga mpulira essanyu obadde weekambuwaza wano owedde mweyitaayita abazira wano tumbaavu balina gwe bakutte era ng'eŋŋuumi n'ebyokulya by'endondi byakeereddeko breakfast nsobola okukuba ne buzibya naye beera mugumu okuyitangako wano lulenkuyise oba ku musajja kutandika okukuba omwaka guno nagamba ngenda kukuba paka mwaka ogujja nja kuba paka next year. Mbadde nga Makoka agenda sindika omuntu omulala wane leero. Agenda sindika Becky oyo yantama. Bonna wano batemu naye ng'ekibinja ky'abatemu kiguddemu nabe olw'omuntu oyagabye contract ez'enjawulo ng'agamba batemu batenga ne bokka na bokka. Mbadde nkuwa amagezi ga bwereere bw'olaba Becky duka ate ng'ali wala. Is he awake? Azukuse. I hope you enjoyed your cowboy shit because it's over. Kansubire byammwe ebyokwekubako ebyekikawuboyi mwabimaze kubanga ebibiwedde. Becky ngazze n'agenda atandikira awo ku muntu ono gwe baawambye atannategerekkaani tutandise contracts ISP Uganda. Contracts. Ulira emiranga mutabusi ekiki abakazi b'omulembe guno kanywemu akatunda yaye nyabo kiki ye Becky oyo maama kyenva siwasa bulaza ulira omukazi kyakola munne n'avaayo akkiriza kati asobola okwogera nammwe oba amukoze eki tewali amanyi ye nange nzijja kati Becky ng'amaze omulimu baamuyita tuddako eno wali akutte mundu ng'ebirowoozo byalina byambi bingi nnyo akatandika baketa contracts ne action njerere contracts ISP Lubya ng'awulira essimu evuga ali mbirowoozo bitagambika gama Chiketem manager productions Ketem productions Lwa events DJ Brian
lodi bamukubira akasimu ne bamuyita bwe bamuyita atambuleo najja alabe. Anthony, hello. I'm Mark Sullivan. Nze Mark Sullivan. Why don't you come with me? Tambula nange jangu. Yamnga jangu tulabe. Mark Sullivan azze n'amuyita. Namnga jangu tulabe. I heard you out of work. Nawulidde tokyalina mirimu. Offer you some. Mbu tokyakola. What's the catch? Tugenda kuba aluwa. There is none. Tewali. I'm sure you're aware of current events. Ndowooza otegedde ebigenda maaso ennaku zino. What's been happening to our people? Babadde batandise okutta abantu baffe. Our people. Abantu baffe be baani? Killers. Ngamba abatemu. Me. Nga gwe nange. Someone's hunting us. Waliwo atuyigga. One by one. Atuyigga omu ku omu. We don't know. Tetunnaba kumukwasaganya. They are Naye tubamanyi. after us. Tumanyi lwaki batufata. Hire them. Tumanyi ani abapangisizza. No one knows. Kale tewannamanya ani Catch. akwata mbwa zino. What is? You want me to help you find out? Oyagala nkuyamba okunoonyereza ani yatandise ebintu bino nti ye. Tudda ku mwalajjana Rebecca nga bamuyise Rebecca. Like, she's here now. Owaye wuna atuuse. Mom's dead. Bannaffe abamu bafu. My condolences. You bitch. Malaaya gwe. Calm down. Kakkana bosi toyomba naye. How did he die? Ate gwe wavudde otamukomera. Get away. No, they did not. The sniper was found dead nearby. Laba ine sniper gwe twatumye okutta ani twamusanze mufu. Did us a favor. What are we gonna do about this? Ogenda kola ki ku kino? Kati bano be batumye okutta baba neeno. That'll lead us to whoever hired them. Bagamba twagala okumanya ani yapangisizza ate eyasse sniper waffe yabadde atta omutemu. You'll be taking over Scott's place. Kati gwogenda kudda mu kifo kya Scott. This is bullshit. Bano ebintu bya kisiru. I'll get to work immediately. Obubinja obw'enjawulo bwonna obukolagana n'abatemu bonna buli mu kweraliikirira. Bano be balina sniper eyasse Juma. You must be pretty happy with your new promotion. Maama ndowooza oli musanyufu n'ebintu ng'egye bitambulamu. Ndaba weeragaalaga. A guy you never liked is killed. And you're the one who benefits. Bwe ntunnamu nina kontakita nge gwe basse. Ate waba afudde gwafunamu. Omutima lwaki guŋŋamba nti olabika gwe wamusse. Eyasse Juma. We are gonna find out who hired. Okimanyi ngenda kumanya ani yapangisiza eyasse musajja nga eyasse Juma. Ate bwe naakimanya tojja kuwona. Bano be babadde batta bannaabwe. Kati abatemu bali eri babatta. Nabo baagala okumanya ani abatta. Ate nabo bennyini ababatta. Ate nabo waliwo yabasse. Ekyalo ku ntandikwa baakayise contracts nga tugenda maaso n'entandikwa. Olina Omutaka Uganda lubira mu nyumba kitokota sikisaanikire. Sullivan. I should kill you. Neetaaga kukutta bussi. But you won't. Naye ntojja kunzita. Help. Kuba nze neetaaga okuyamba nzekka. My help. Is that what this is? Wanze kimanyi weetaaga obuyambi bwange. Am I here to replace her? I promise you that is not it. Okay? Labeyo. Killed during an assignment, just like the rest of us. We. Blaza eyasse girlfriend wo atekedde okubanga naffe yagenda atutta. Ali mu kutta ffe. Tabbo eri ku ffe. If you go at it alone, he will kill you. I can. Singa ogamba nti ogenda munoonya omutemu ng'omunoonya wekka ajja kutta. Babali awo. Ate Rebecca akola ki wano? Excuse me. Lindamu katini. Bakayita contracts akatandika ng'ategenda maaso. Come here. Nyabo oyagala ki wano? Because your man fucked up Anti musajja yakoze ensobi. Target. and wound up dead for Cloak to find. Do you realize this is a problem for the both of us?
okimanyi nti kino kizibu eri fefembi. Exactly, is this your problem? Ate gwe ekizibu olina ki? They're able to trace it back to you, they get closer to me. Laba ye gye bakoma okumanya singa banakizuula nti guwase musajja waabwe nange bajja kudda te bansange. I have another issue. Nina n'ensonga endala. What? Ki? Blake Morris, he's beginning to suspect me. No. Morris yatandise okuneekengera. He's a problem to me. Ate Morris kizibu gyendi. Killed his ghost has been killing off my crew. Laba yasindise ghost n'atta basajja bange nange njagala kukwata Morris nga naye bw'omwagala. Dead. Today. It's gonna cost you double. And why is that? I'm putting 2 men on this assignment. Yamugamba njagala lutte Morris olwaleero. You get nothing. Bw'otatta Morris leero sirina kye ngenda kusasula. Sense. Owulidde? N'abatemu nabo bekozeemu omulimu baagala kutta Morris batebereza ni Morris ono alabika yapangisa abatta. Ono musajja atukkiira naye mu bantu bebagenze banyiganyiga mulimu owuwo ow'omunda ayinamu omukyala kale tateredde musajja wattu baneerengera tateredde musajja wattu olw'embeera enzibu baatemudde omukyala n'alaba akafaana n'alaba kaddole kano nga kamujjukiza abaana ne zaaleeta munywanyi we zaaleeta mberenge. Headshot. Ogamba ki Headshot? Anthony Storage. I'm done hiding. Mwana nakoyo okwekweka. Fair enough. Kimala ekyo. Agamba okwekweka nakukoyi. This guy we're after. Gayo no gwe tufuata gayi ki? Ngalabika si mwangu. No civilians. Assassins. Bulaza tuli batemu. Oba tutta abatalina musango, ffe tuli batemu. Blake Morris. Bannango ne Greg Morris. Today with help from Cloak. Alabika ye yasse mukwano gwaffe Clark n'abalala. Familiar with them. Constantine has chosen Morris as his golden boy with plans to put him in the Oval Office. Ayina gayo gwe bayita Kasti. Era nga wenjogerera alabika ayagala namusana mu ofisi ya mukulembeze wa ggwanga ayagala yingira Oval Office. Bodyguard. Morris moves with a tight crew. He prefers local mob types as he has a history with them. Morris ayina bodyguard omutaana musajja mu Thailand. Bwe twatagala kutta Morris tulina yita mu bantu abawerako. Constant watch on Morris and his whereabouts. Mbadde nsindise basajja bange nga Kaz agenda noonyereza Morris waali wonna amulabira atugambe tulina kulumba Morris. You're setting a trap? Damn right. All of our people were killed during assignment. Bonna basajja baffe battiddwa nga bagenze ku mirimu gya kutta. Ready. Kale njagala tubeere sitedde kubanga omusajja gwe twagala okukwatako alabika mutemu aya nga naye wa mutawaana bwana Morris. Malice. Yeah. Okasi onatta Morris mbere nga abuuza. Let's focus on the task at hand. Mbadde njagala tuteeke ebirowoozo ku mulimu ogutuli maaso. Mberenge bazze ne mwana mulenzi balabe nga batta Morris. Morris akulembera akabinja k'abatemu abatandise okutta batemu bannaabwe nga bajja competition. Batandise okutta batemu bannaabwe bajja competition. Tennalira oyo. See you around. Bulaza tunalabagana kangene nkole mberenge n'asooka ayite manju. Morris ayina akabinja k'abatemu gunono muli musimu wangu ayina akabinja k'abatemu akagenda katta abatemu abalala bwana Morris. Tulaba contracts buterevu n'Omutaka Uganda contracts. Ayina ababi mu babi. Acha kopa. Headshot have made contact. Headshot. Why Headshot over? Ngataddamu. Bano nga beebika bonna nga bambala bukookolo abatemu basse kutta batemu bannaabwe olw'okutebereza nti abatemu baneeno ate nabagala be babadde babatta. Tunulira contracts ye film contracts ye picha kopa baba halo wacha kopa kopa Headshot kopa merenge Naramundu abazze
abatemu bebaza okutta abatemu naye baaba bukadde bwe bukutaasa ono ayina biyinamu ennuguya bamugambye Morris yase ne mukyala kopa nono tunulira lengera baaba laba Philip kopa contract Berenge kopa bamuyise Berenge tugenda maaso. They knew we were coming. Chechi bado bategedde tujja plaza bategedde Morris aluwa ye Morris aluwa baza kutta Morris basanga taliwo naye ekyo tekigaana baba omutamu ngasa kutta omutamu bamutegekera abatamu kadda batagali muganda wange mirimu mizibu yosanga kusinga take nga nawe inokuleeta zooterekeza ekyama bakayise contract sibaba firimu kopa egenda maaso Morris atema mazodu basuula mu mubankubire atema yamaze otega enkolobe atema bwana Morris atema agenze genda pima mpuutazi bamugenda amaato gajja agenze pima mpuuta bano bagenda tukanga Morris agenze ku byampuuta binabirese mu bunzitiro obwo kamala okupima kilo bakayise contracts n'Omutaka Uganda lubija mu nyumba kitokota Alright, stay put, I'm coming over. wainetaga obuyambi yamugamba kale sigala awo nzija Sullivan bamukubidde essimu kumbe bamugambye twetaaga obuyambi Sullivan najja yabadde atumye abantu batte Morris agudde mu ambushi bagenze otuukayo nga Morris abalinze gamba kimaneja bekiriki mukakiraawo ate Abes video Muzayi ne Amazalieba Muzayi Plaza tugenda masali n'Omutaka Uganda nasaji Kayunga webale bulete Kayungaawo ate nga Vic videos ndeke webalete wetabu agende tuuka bano batta ate balumya bakutira omuntu ne bamuleka ne mu ntebe ng'alinga omulamu ate ne bakulisindiko jjo omulabe bonna abatemba bamalawo Sullivan abatembe bonna baalina babamalawo batta omu kuwombaaba babamalawo baneerengera bali mu bamalawo bamaki Adams embalalaawo ku I Street baba ate aba super accessories and video library mu Kisenyi embalala webalete park filimu z'Omutaka ate nga bali ne mu park awo embalala mu Jaidi mu Kizungu bupicha bono ya bulina wangi Morris yadduse yabadde atusuubira bw'oyagala okutta omutemu n'akumanya omanya tabweze tabwereze kale ntegedde njagala gwe ne Eddie Shoti mwenna mu nsinkane twagambye okulabagana tupulaninge buto babadde babagambye batte Morris nga Rebecca yabagamba temulina abagoberedde paka wano era tewali Sullivan kyo kigenda maaso ng'otuwamba Ballistic's dead. musajja ffe ballistic bamusse. He's at Fields' place. Bayingiddewe ne battabulikiramu. Place. Keeping tabs. Wabadde gukola kiwe nti nabadde ngenda kulaba nga nkwatagane bannanga tuwuliziganya. You know it's him. Otegedde Tanti Morris. Ompakanya. Suk was one of the best. No one else could have caught him off guard. Tewali abadde ayinza kutta musajja foyu nga teyeetegese alina kubeera nga Morris. He knows our moves. Yaganze kyenda buli kye tukola Morris akimanya. What? Eki? He knew we were setting a trap. Yabadde ategedde ntumutega akatego n'akimanya ye n'atega akatego. You think it's one of us? Olowooza omu ku ffe yatulyamu olukwe. Twabadde basatu kufa abasatu kuli kate akolaga ne Morris. There's only us. Antuli ffe basatu. What about your insider?
ate munno gw'ogamba akolera Morris nga amulyamu olukwe ayinza okuba yatuluupye. Rebecca basobeddwa omusajja gwe bagenze okutta yabadde abalinze. Why is Morris still alive? Lwaki Morris akyali mulamu? Simple. You drew too much suspicion to yourself. Anti nawe oleetedde okwekengera ennyo. You're gonna blame this on me? Kati munenyanze. The whole situation is fucked. Embeera eneetabuse muntadde mu katabaga bagenda kunjigga. No. Nedda In nnyabo. the same boat. You created this. Laba ye gwe wataddewo akavuyo kanene tuteekedde okukamaliriza naawe. Sullivan Go to the safe house. We'll talk. yamuga agenda mu safe house nja kusanga eyo nzijje twogere. Sir, with all due respect, Fields has to go. She put a hit on me. Why Morris okimanyi akawala kantadde kabatemu kale Rebecca. We had a little chat this morning. Twanyumizaamu ku makya. I expected someone to come for me tonight. Kale nabadde nsibira omuntu okujja kunsinkana kansindise batemu. Boss. Morris ategedde. Morris yategedde Rebecca yabadde agala mutta. Are you familiar with Mark Sullivan? Omanyi Mark Sullivan? No. Nedda. One of the best assassins in the world. Y'omu ku batemu basinga okwera abakabi mu nsi yonna. Protégés. If Rebecca's behind all this, Waba Rebecca ali emabega wa bino with Sullivan, atekedde okuba yakwataganye ne Mark Sullivan. Rebecca will be dealt with. As for Sullivan and his team, we can buy them out. What? Kyemmanyi Rebecca atekedde okuba nga yasase okulya mu lumene mu luzisi ku kya Sullivan n'akabinja ke bonna beetaaga kutta mangu kubanga bamutawaana. These assassins are merely tools. Soon they'll be ours to use. Do not make this personal. Mbadde saagala bino bifula empalana ya buntu beera mwegendereza. Omuntu gwe gambyeko omutemu wa mutawaana teyeetaaga buguutanira. Most likely seek protection. We'll send the Reapers. Mbadde nga tusindike ba Reapers. Balina abatembe bayisa abalala ab'omutawaana be bayita ba Reapers. They also know that Fields is behind everything. What's the plan? Plan tukole takati. They're gonna kill Fields by midday. They figured you'd protect her, so they're sending the Reapers. Yamugamba bagenda kutta Rebecca leero emisana. Baategedde oyinza okuba ogenda mukuuma bagenda kusindika naye ba Reapers. What? Giki? Constantine likes you. He wants you to work for him. Ye nno Constantine akwagala abadde ayagala kulaba nga omukolera tayagala bakutte. And Morris isn't too happy about that. Naye ku lw'ekyo Morris si musanyufu n'ekya Constantine kubanga mukwano gwo. See you all dead. Kale ye ayagala mwembi mufe gwe ne Rebecca. Mwembi babatte. I'll give you the location where Fields is hiding. Let the Reapers have an easy one. Ngenda bba endagala ya Rebecca waali. Mugamba nzijeko ba Reapers. Badde bali. Sullivan n'awaayo Rebecca. Kale mukazi ati yagenze mu safe house. Era akimanyi teyayinza musangayo. N'awulira abajja. Bonna bali mu kutya. Badiringa n'akabinja k'abatemu ak'enjawulo. Naye embeera etabuse. Bonna bali mu kutya. Uva ku muntu ateeka abatemu ku bunkenke ne babulwa n'otulo. Baaba. Nayine mundu asobola okubulwa otulo ebintu si byangu. Ala! Reapers! Be bayita ba Reapers abo. Bazze. The Reapers! Reapers! Sullivan yawaddeyo Rebecca. Bamutte. Amuwadde bamutte. Reapers! Abantu bayina enkwe. Ne bambaaga. Bano ba Reapers batembaaba. Ate batta bubi. Mulimu abatemu. Naye mulimu abatemu abatta obubi. Reapers. Olaba contracts n'Omutaka Uganda. Tuli lubya mu nyumba. Kitokota, kitokota, kitokota. Reapers. Sullivan atunze Rebecca. Morris n'amuggyako ebirowoozo essaawa eyo. Era bw'atyo Mark Sullivan
najja n'asisinkana boosi waabwe Morris ng'alaba. Mr. Sullivan. Mwami Sullivan. It's a pleasure. Nsanyuse kusisinkana ssebo. And we know what you do. Baabwe emirimu gye tugimanyi taata. Tosogola lumonde tukumanyi. I want there to be absolutely no animosity between us. Yes. Blake, shake his hand. Waye Morris, omusajja mukwateko mu ngalo. Sijja. Omusajja mukwate mu ngalo. Tugenda kola naye. Munkulu tugenda kola fenna kiki. Abadde ayagala kutta mutte. Forget. Olowooza n'amala geerabira. Forward together. Neesunga okulaba nga mwembi mukolera wamu. Mwenna nga mukolera nze. Ye omugagga asazewo akwasaganye Sullivan. Bakole naye. Manye ennaku zino badde n'ebizibuzibu. Waliwo atuyigga. An assassin who's hunting other assassins. Mpulira omuyizzi omutemu ayigga abatemu abalala. We'll help you with this problem. Tugenda kuyamba ogonjola ensonga eyo. Bamusuubiza omuyamba ogonjola ensonga eyo. Bosi ya Sullivan amaze okutula ddiiro. Mwana mulenzi Eddie Short ngadda waka. Bwadda ye simmativu. You have no right to be here. Toyina lukisa kubeera wano Sullivan. You think? Truthfully, I was half expecting to find you saying I found ballistic. If I can get here undetected, so could he. You don't really care about whether you live or die, do you? Are you my therapist now? Oh, I know what drives you. We are on the same side. Blaza Eddie Short tuli ku ludda lwe lumu nze naawe. Same side and we want the same thing. Saagala odde kwesa mu tuli ku ludda lwe lumu tetulina ludda lwe tuliko naawe. We kill people for a living. Gwe nange tutta abantu okubeerawo. Why do you? There are bad people in this world. Ffe bantu ababi mu nsi eno. Kwegamba mwene ensi ffe kizibu. People. We do what is necessary. Killing is a part of life. Whether it's for foods. Labayo tukola ekyetaagisa okutta kitundu ku bulamu. Oba ottakufuna mmere, oba ottagaggawala. Very good. Byonna bye bimu. You think we're doing the world a favor? Kati golooza nti nno onyamba. This partnership with Cloak. Labayo eno partnership linakoze ne Clark. Now we will have more power. Kati ngenda kubeera n'amaanyi mangi. For good. Tusobole okuggyawo Morris aviirewo ddala. Trade fields and fed to the wolves. Yamugamba nkulabanga gwe akutte bannaffe ate n'obagabira emisege ne gibalya. It's not as righteous as you say this. Si kya bwenkanya kuwulira ng'oyogera ebigambo bwe biti. Manipulating me into fighting your war. Tosuubira nti ogenda kweyambisa nsi okulwana entalo zo Sullivan. The man who killed your ex-wife. Oyagala kumanya se yali mukyalawo. Do it for her. Mbadde nsaba okikole ku lwe yali mukyalawo. You want him dead. Lwaki ayagala okutta Morris? He stands between us and our purpose. To bring peace into this world. Okuleeta emirembe mu nsi muno tulina okutta Morris. N'avaawo. After I kill him. Bwe nnaamala omutta. You and I are done. Gwe nange tuba tuwali abanja munne. Kwata. Ate onaani bino biki? Roland Burke. Roland Burke. England found him in Cloak's database. You think this is him? I know it's him. Olowooza yeno omutemu yatta ex-wife yange yabuga nkimanyi. Nze manyi oyo. Musajja Cook. Bamuwadde ekifaananyi kya Burke era nga naye mutemu. Bamugamba yatta ex-wife we. Tudde wabukeera. Enjo. Marcus? Burke. Can't believe it was him the whole time. We used to work with him. Wamaggwayi gwe bayita Marcus omanyi yamugamba Maka mumanyi nakolangako naye. Nga bajja batte Burke. Sullivan told me about Malice. Waye bambulidde ku kya mukyalawo Alice. Let's just find him and kill him. Anti tunoonye yamutta tumutte. Tunoonye akasajja kano tukatte. I had no idea. Mwana nabadde simanyi nti yafa nga kitalo. Only when the time's most appropriate.
is this? Burke. Ani ono nti Burke. I don't know. Looks like Sullivan was wrong. Sullivan tabanga abadde mu kyambwe ntunulamu. Why are you sorry? I'm sorry about Malice. Lwaki ngamba sorry mune ekitali kya mukazi wa Alice? I'm sorry. Ndi sorry. About everyone. Olwa buli muntu. It had to be done. Naye mune ekyalina okukolebwa. I said I only talk about my past at the most appropriate time. Nze nagamba njogera ku byafaayo byange mu kaseera akatuufu bukeera. I was a victim of your kind. Naye nange nali omu ku bantu bwakosanga okyatta. Eki? Destroying lives. Era ng'omulimu gwo ngumanyi gwali gwa kusaanya obulamu bw'abantu. You in particular, I find interesting. Kati mu kuyiggana nga batemba nange. You just are. And now you have to die. Ate gwe nakulabira ddala nga nkwetaaga kati olina okufa naawe olwaleero. Bukeera agambe yetta Alice girlfriend we. Mundu n'agisuula ebbali atayedi shot. Bukeera yabadde nga balyamu olukwe. Kyokola buli gyabadde nga balaga basanga bwe bategadde dda. Bukeera wankwa. I killed her. Nze natta Alice n'emikono gyange nze namutta. Kill myself before the end. Malice, ballistic. Nze natta Malice n'enzita ballistic bonna ne mbatta bannaffe. I want them to feel the pain and wrath. Nga njagala bawulire obulumi n'obukambwe bw'omuntu ngatta munne. Sullivan kumba abadde yabadde abagoberera n'amusanga. Sullivan Bukeera gwabadde atunda. Bukeera yabadde atutunda. Headshot abadde awedde. Embwa eyo tulaba contracts nga tugenda maaso. Contracts agamba ki apos video lugazi ate koniva video seyidinda mali video seyidinda mwali singa ategedde jiwunyi yakwata omwana we sebo ye family yajagala wawunye bana batta abantu balina ne family era bazikuuma okukamala. Stupid senator. Senator tokola ekyobusiru. Bukeera ngaze. What do you want? Oyagala ki leero? Obviously not to kill you. Saagala kutta nti. I apologize for yesterday. Kale neetonda ekyabadde eggulo. This is for Sullivan. Saasobodde kutta Sullivan. Things have changed. Sullivan? Are you turning on him? You know who I am now. Oyagala mwefuulira anti yantegedde. Someone with similar goals. You want Sullivan and his whole crew dead. Oyagala kutta Sullivan n'akabinja ke si ekyo? Yeah, but that's not up to me. Aye, ekyo kyenjagala n'ensinza ensalawo ne bossi yaŋŋaanye mutta. He's too smart. You're gonna take it to the ultimate power, a slap on the... Sullivan mugezi nnyo bwe munaakola naye ajja kumala abawambe abatte mwenna. of assassins. Amala akuŋŋaanye abatemu abalala nga bawera nga takyafugika. Need your help to make that happen. Mbadde neetaaga obuyambe bwe nesisinkane bossi wo. I have to think about this. Neetaaga osooka okirowoozaako. I'll hear from you in the morning. Nja kudda wano nkusisinkane ku makya. Bw'amala beefuulira nadda atasisinkane seneta Morris. It only takes 1 second. Njagala osooka omanyi kitwala katikitiki okutta omuntu n'avaawo. Ogamba mwana wange batta abaabalala tebaagala batte baabwe. Twalengedde Headshot atambula ne kaddole. Twadda kaddole kano nga tekannabuna musaayi guli gwe twalabye. Ye atambula nakukajjudde omusaayi mwana mulenzi Headshot agamba ki Alex Idinda ate maali ejjinja awo maali videos tugenda maaso. I killed her with my bare head. Najjukira Bukeera nga yeewaana nze nasse mukazi wo namutta n'emikono gyange. Bukeera yatta girlfriend we. Ekyamukomesa abadde bino ebyobutemu yabivaako wabula ayagala kumanya nni yatta mukyala we. Ani yatta girlfriend? Girlfriend naye yali mutemu. Kyamumenyemenye. Bukeera Vic videos ende kyebaleeta wetabu. Poisi ni mwana mulenzi ate era Nyax Poisi Nyakasanga yagamba kyomulende bona bane kabo hao Richi ibanda kiri kitya agamba kifaizi ibanda poisi ni mwana mulenzi aleeta wetabu awo ibanda awo Omutaka bona sekaje ibanda ku Stavid Library kati ngada Sullivan bano Nyabukeera. Thank you. Weebale nnyo
taba kujja babadde bamusse. Life? Ongamba onnebaza taasa bulamu bwo. Yeah. Ye. You're welcome. Weebale kusiima. I know this place. Wano mumanyiiwo. Building. What are the perks of being partners with Cloak? Stop dreaming, Sullivan. Lekera olota Sullivan. They own us. Bana abasajja bw'ogamba bakolera Clark ne banne bagenda fuuka bakamba baffe ate nga tusobola bejjako. Tetusobola bakolera bano. What now? Kaki ekiddako? The plan hasn't changed. Pulaani yakyuseemu katono. Everything's changed. Anti byonna byakyuse ketwategedde bukeera. Byonna bikyuse. I can't trust your judgment anymore. Kati byosalo sikyabyesiga obadde n'omutemu nga tomumanyi. People who've died on your watch. Abasajja baffe bangi abafudde nga bali mikono gyo. People. Babadde bantu bange nange. Hands off the boss, Mr. Owaaye tokwata ku boss mwami Edishot kakana. Tulaba contracts agamba chicken videos kindi ate kila ka videos kiyindi awo. For? He had all of us fooled. Laba y'omusulo ffenna yabadde yatulimbye. Ffenna yatulimbye nga tumanyi kigenda maaso. Will that stop you? I'm being realistic. We're gonna need more people. Nze mbabulira olutalo tugendamu tugenda kwetaaga abajasa abawerawerako abalala. Twetaaga abantu abawerawerako. Ffe abatono tetumala. Wow. Sooka oleke. What's this mean? Kino kitegeeza ki? We're outnumbered. Kitegeeza tuli batono.